Bukedde family etongozza akatabo akakwata ku Papa Francis abajulizi n'ekigo ky'abajulizi Namugongo. Akatabo kano katongozeddwa omukungaanya wa Vision Group ow'oku Ntiko Babula Kaija ku kitebe kyaffe wano mu Kampala. Kaija agamba nti akatabo kano bakakoze okuteekateeka abantu okwaniza Papa Francis okumanya ebinkwatako n'egy'envuddewo eyeetaaga buli omu okumanya. Oluusi abagenyi abakulu batukyalira oba ebyafaayo bibeerawo naye ne tutabiwandiika kakati abajja oluvannyuma nga tebasobola kutegeera kyaliwo. Kakati Vision Group yasazeewo okufulumya akatabo kano tusobole okuba nga tuteeka mu buwandiike okukyala kwa Paapa naye n'ebyafaayo bya Paapa abasomi baffe abooluganda babirabe. Akatabo kano kakungaanyiziddwa bannamawulire abakugu nga bakulemberwa omukungaanya we pulojekiti za bukedde ez'enjawulo Nankinga Margaret, Bannaddiini ne Vatican okulaba nga kamalayo ebyafaayo bya Papa Francis abajulizi n'ekigo ky'abajulizi Namugongo. Kyali kifo kya ntiisa kya maziga kya vumbe ly'abantu battibwa kuba bwe batyo bwe babattirangayo bayokyanga bwokya naye ekifo ekyo ekyali eky'entiisa eky'evvumbe kati kifo kya byafaayo. Nankinga agambye nti okufuna ekirowoozo okuwandiika akatabo kano yasooka kusoma byafaayo bya Papa Francis ne bimusikiriza kwe kusala wabikuŋŋaanyiza bannayuganda mu katabo akatuumiddwa Papa Francis era nga katunda emitwalo 2 buli wabatunda amawulire aga Vision Group. Ekyasinga okunsikiriza ennyo okuwandiika ekitabo kino era nkiwandiise n'essanyu lingi nnyo. Ekyasinga okunsikiriza ngenda okusoma nga ndaba omuntu eyakulira mu bulamu obwa bulijjo ennyo obufaanana obwaffe wano. Omwana w'abanoonyi b'obubudamu agenze mu nsi bamuzaalidde mu nsi nga munoonyi w'obubudamu mu byalo eyo wansi. Agambye nti mu katabo kano ogenda kumanya ensonga lwaki abajulizi baayokya bookye ate ne babookera Namugongo n'ebyafaayo ebirala. Abajulizi baffe aba Uganda baayokya bookye abasinga nga n'ekyabookesa nga baga nti babuleko n'effiire. Omuntu bw'abulwako effiire wano mu Buganda ne baga nti taliko malaalo kiba kya nnaku nnyo kyekibonerezo ekisembayo ky'olinza okufuna naye abantu abaafa embi bwetyo ate bajjukira leero ensi yonna. Kati olugero lwabwe nga nalwo olulaba nti lwewuunyisa si lwa bulijjo olusaana okuwandiikibwa mu kitabo abaana n'abazzukulu balusomeko babijjukire. Amyuka omukungaanya olupapula lwa bukedde Michael Mukasa Sebowa agamba nti buvunaanyizibwa bwabwe okuwandiikira abantu bye balina okumanya era neeyama okwongera okubawandiikira ebitabo n'amawulire amanyivu. Naddala mu kuyita mu kusoma era nga omulundi guno twasazeewo nti omwaka guno tujje n'ekitabo ekya Papa Francis. Jjukira akatabo kano ka mitwalo 2 gyokka. Sulaiman Mutebi yakusekedde gwe ku lwa Bukedde TV.